lwaki baagala okumuvinga biiru ey'okulondera mu palamenti? Bali mu kuteekateeka, bali mu kulaba bannayuganda ba East Africa n'ensi yonna egenda kyogerako ki. Museveni ateekateeka okutabangula eggwanga mu bintu bingi nnyo. Eno ye meeting gye baabaddemu, bibino ebiri emabega waakyo. Baagala okunyiiza ennyo Abannayuganda nga bateekateeka ebyo ebyokugikwatako. Kyova olaba batusindika nnyo okututwala mu kulowooleza mu kulonda akalulu simanyi mpuuga agamba aleeta electoral reforms. Lumwa Richard agamba mbuno aleeta electoral reforms. Mawube agamba aleeta electoral reforms. Owulira bwe bakipikaapikaawo kate tubadde tuli awo mbu DP Buloko yemaze okufuna candidate waayo ye Mpuuga. Owulira ate eri bagenda kujjawo okulondera mu palamenti. Gundi abantu okulonda batuteke mu palamenti. Olaba bwe batugatta obwongo speed eyo biki ebiri emabega waabyo biibino wano. Ate network ebadde kinaawe. Ebiri emabega waabyo biibino. Bali mu kuluka olukwe. Olukwe luno lugenda kutandika n'essaga empitirivu ennyo mu Uganda. Nga bw'olaba ekibadde mu KCCA era ekiri mu KCCA kigenda kutambula mu bitongole byonna. Era mu bbanga ttono nnyo bwe muba temumuggyeko leero oba enkya, emisaala gy'aba civil servants gyonna gigenda kubula. Bamale omwezi nga tebafunye musaala. Bonna buli kitongole mu education, mu magye, mu poliisi, emisaala gibule. Gundi oyo bamuyita software oyo akola ku gundi eyo ogaba emisaala byonna bife byonna byetabangule sente zibule batabangule ebintu byonna. Ministry of Water ne Water Authority simanyi Sewage Authority bicyankala n'abantu babenga tebalina mazzi, amasannyalaze gaveeko ebintu bije Uganda bagishatinge down indirectly. Emisala gibuze buli muntu awulira obulumi, muwulire bulungi bino bye bibagoba. Lwaki Kyagulanyi afuuse ensonga, revolution efuuse ensonga, bawulira obuyinza bugenda, baagala obuyinza okusigala mu bo. Bagenda kukola batya? Bagenda kucyankalanya ebintu byonna, software yenna, amasannyalaze, amazzi, abafuna emisala gya gavumenti, amagye g'ekyange, poliisi y'ekyange, ebintu by'ekyange nnyo. Kakati bwe bimala okutuuka awo nga bimaze otuuka awo wennyini, waliwo ekintu kye bataakutudde eggulo biri ebintu ebibiri tebannasalako kimu. Kati bwe bimala okwetabangula bityo, Muhoozi aveeyo nga CDF awambe eggwanga. Kati kye batakkaanyizaako awambe akwate Museveni yefuula amukutte amusibire mu State House gy'anaaba alimu oba Nakasero efuuke ekkomera lya president abaddeko amuprotectingira awo, oba Museveni afune olugendo abenga afulumye ebweru w'eggwanga Muhoozi awambe. Muhoozi bw'awamba bino byo bamaze ddo bikkaanyaako. Oluwamba bw'ati akwate Salimu Sale wagenda omuteeka wateeketeeke naye ng'amuvunaana ensimbi z'abadde akozesa n'amaanyi na biki okudibaga ssente za gavumenti. Salimu Sale yazijjawa? Omwana akwate taata we Salimu Sale, akwate Sodo, akwate Toyota, akwate abanene mu gavumenti abalidde enguzi abali mu sikando. Olwo ng'obulumi buli ku buli muntu, jjukira amazzi, amasannyalaze, emisaala. Muhoozi awambe. Kati atandika okutereeza ebintu. Bagambye bino ebintu Museveni yabadde abategeeza engeri gye bizze bikolebwamu, nti bwe baali baagala obuyinza obutwala baali tebasobola butwala mulundi gumu, bajja babuwozaawoza mu myaka gya 70s ne 80s awo lule binayiisa muwanga, naye nga be balimu
nga bwagala kujeno muba Museveni kati bujja buwolawolamu era ne bagamba nti ne kululi Abaganda ye yali problemu ne kakati Abaganda ye problemu nti kati Muhoozi bw'awamba tajja direct mu buyinza akwata Omuganda amuteekewo naye babenga bamuliko closely nga Rwanda bwe bakola Bizimungu Bakagame bino bye byabadde mu meeting zaabwe Bizimungu Bakagame bwe bawamba Rwanda Kagame teyajjirawo mu ntebe yasoka n'ateekako Bizimungu ne bigira Mungu nga be bali in charge bagenda baseetuka mpola abajjawo mpola kubanga baali Bahutu nga yali eno naye nga ya controlling indirectly kakati oluvannyuma Kagame n'akwata ekintu takitanga paka kati nti kati ne kakati olw'okuba Muhoozi tayagalwa ekijjo mwagaza abantu ng'akutte Sali Musale ne yegenda kuba ddiiru muwulira obuyinza bwe bubazitooweredde agenda kwata Sali Musale akwate Sodo akwate Toyota endulu zivuge akwate ababbi bonna mu gavumenti akwate ba minisita endulu zivuge ateekewo akakiiko okunoonyereza mu buli sekita anoonyereze ku madda zonna ezibadde mu Uganda ripooti ezibuze ekyakikole ate abasibe ba political prisoners bonna abate n'abantu bonna amakomera abate ate abasibe bonna kati bw'amala obbata olwo nga kuliko Omuganda ono bagambye bawe Katumba Wamala kuba asobola okugatta buliigi babeere nga bakulembeza Katumba Wamala naye nga bamumonitaringa closely muwulira ebigambo byenjogera ne bagamba bwe bati ne baleeta examples nyingi bwe baleese ebyaliwo mu 7 ne mu 8 ne baleeta ebyo ebyabalule ne binaliisa ne bannaabo abaali awo sageezo ezaali awo bamuwanga awo bonna nga Baganda be bagiriramu n'amuwa ne baleeta ebyokulabirako bya Traore owe Burkina Faso yes Burkinabe not so owaba Burkinabe ne Dumbaye nti ewaabwe yafuuka hero era noono Muhoozi atambulire mu bigere by'Abatraore mu bigere by'Abadumbaye nti kati ekyo ateekewo inquiries ku ttaka kuki obuyinza asooka bulemere between 5 to 10 years nga Museveni bwe yatukola mu 9 mu 8 nga yakajja yateekawo Constitutional Review Commission n'atufuga emyaka 10 nga tetukutteeyo kati olw'okufuukuuza ebintu bingi nnyo nti ate ba political prisoners bonna ateekemu ababadde abakungu ba gavumenti eya kitaawe bonna abaggalire bw'atyo bw'ajja okuwininga emitima gy'Abannayuganda kati bino byenjogera gye bali kakati embuto zibatokota mujja kikakasa naye ebyo bigenda kujja luvannyuma lwa ssaga nti kati olumala nga poliisi nyiivu tebalina misaala amagye manyiivu tegalina misaala kati bw'anaawamba abizze bafune emisaala gyabwe gyonna emikadde abalyake bonna akwate bannabyabufuzi akwate ababadde bannabyabufuzi mu gavumenti ya kitaawe kati nga ye Museveni ali bweru nti ajja kuba afulumyemu eggwanga nga bwe kyali ku Obote oba amukwate amuggalira awantu muwulira kati omutabani bw'atufuga 5 ku 10 nga tetukutteeko nga tetukutteemu ng'akyatereeza ggwanga mbu kubanga kitaawe yali dibaga nnyo nti kati mukugira mu biseera ebyo nga Muhoozi awambye obuyinza ate muka demokrasi nga Museveni bwe yatukola nga yakajja mu G8 awo yatuwa ekyafaanana demokrasi ani eno gundi ani
Public Order Management Bill simanyi act agijewo abantu muddemu munywe mugwe ku kkubo byonna bibadde bitunyigiriza abijewo asobole okufugayo emyaka nga tetukutemu kati agende okuzzaawo akalulu nga ye Darling. Bamuwadde examples z'omu West Africa abamagye abawambye ne bafuuka ba Darling n'amuwa ey'Erwanda eyabigirima eyabizimungu simanyi bigirima nasumanyi bizimungu n'amuwa ne bamuseveni gwe bakola nga bajja mu buyinza tebajja lumu bajja babukyusa gundi n'akwatamu omwezi gundi n'akwatamu ewiiki nti kati bagambye okusinga kerere li mu baganda bano abaganda bw'obawa omuganda nga yatuddewo n'omubeera ng'omumonitaringa closely tomuwa buyinza bwonna naye abeera awo ng'ekifaananyi tusobole okusigaza ekintu kino naye nga tebategedde tuddemu tukiwoldinge tuddemu tukivuge wali alina ekibuuzo